This is from Pantilla in the danger. Abakulu okuva mu kibiina kya National Unity Platform okuli omukulembeze wakyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Secretary General David Louis Lubongoya ko wamu n'omwogezi wakyo amanyidwa nga Honorable Joel Ssenyonyi bwe batyo olunaku olwalero bagenze maaso kubanga ate bayitirako ku kkomera erimanyiddwa nga Kigo erisangibwa mu district ey'e Masaka okulambula ku bakulu bannaabwe okuli ow'ekitiibwa Honorable Alan Sewanyana wamu n'ow'ekitiibwa Honorable Segirinya Muhammad era nga bano bagenze maaso kubanga ate batutula embeera gye babasanzeemu nga ate womya toke nkwanirizaako Fijeta news anka omwagalo mulungi ampuliriza bwentyo n'enkubazaako gye tusizaako engalo olunaku olwalero ebimu ku bagenze maaso kubanga ate boogerako bifaananye bwe biti Timwe Museveni just kigenderwa kya kusiba abo abamuvuganya mwalabe nti agezaako okugyawo beero asobola otukumira makomera awatali musango mwalabe nti ne Dr. Besigye bamusiba ne bamutwala makomero gonna naye oluvannyuma lw'omusibira ebbanga ddene kkooti yavuddeyo ne mujjako omusango naye nga Museveni yafunye kyayagala ekyokusiba abo bavuganya nabo n'abakumira makomera. Tulina ne information nti waliwo n'abantu be bakozesa. For example, ennaku bbiri eziyise omusajja omu yajja ku ofiisi yafaawe Kamokya n'atutegeeza nti yali avuga truck ng'ava Kenya ng'ajja wano naye ne bamugamba bamuwa ssente bateekemu emmundu mu mmotoka ye bajje bamukwate aveeyo agambe nti emmundu nze n'abakulembeze ba National Unity Platform ne People Power ffe twabadde tuzimuwadde. So njagala okwongera okutegeeza eggwanga nti bingi ebiri mukolebwa bingi ebikoleddwa naye era bingi ebiri mukolebwa gavumenti eno okutusibako ebisangosango bafune bye batukwatira naye tuli beetegefu okuyita mu buli mbeera okulaba nga tufuna eddembe lyaffe nga bannayuganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bakukiriza omulaba mulatunyeko ne twogeramu era nsuubira ajja kujja ali mu mbeera embeera sinungi kubanga ekigere kirwadde nnyo nandisabye bamute asooka afuna obujanjaabi obutuufu. Well, kyanaku baganda bange twongere okubassa mu ssala abantu basatu bafiiriddewo mbulaga mu kabenje akagudde mu bitundu by'e Nakasongola ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu emmotoka kika kya Toyota Harrier namba USZ 264S ebadde eva eggulu ng'edda e Kampala bw'etomeraganye ne Toyota Mahindra namba UBE 153 ebadde eva ku luguudo lw'e Kampala ngedda e Nakasongola embeera bwetyo bwefaananye emyoyo gyabwe giwumule mirembe akyali omulamu oyisa omukono mu maaso gambe nti alihamudulillah. Ate olunaku olweggulo aba boda bo bagenze maaso kubanga ate boolesa obusungu bwe bamalidde ku mukulu eyabadde omugoba w'emmotoka eyo eyategerekeseeko eryazize era ng'ono baamutisizza mayinja migere na bikondo bye bagenze maaso kubanga ate bamuvujjirira. Kigambibwa nti ono yagenze maaso kubanga ate akolobolwa ku mmotoka ye owa boda n'amukolobola era nga kigambibwa nti yagenze maaso kubanga ate ayogeramuko n'owa boda bateeseganye abeere nga ate munange atereeza emmotoka ye bwe bamukolobodde era nga yagambye owa boda nti yeetaaga emitwalo 5 owa boda n'amugamba nti tagiina ayina emitwalo 5 owa boda yalabye nga bamuleega nnyo kwe kusalawo atekeko njabala wabula ate aba boda banne balabye agoba owa boda oli ne basalawo babeere nga ate bajja okumudifendinga mu kavuvuŋŋana awo n'agenda maaso okubanga ate atomererawo owa boda omulala ng'ate oli ye yataddeko dda njabala we yatomedde owa boda omulala ne bagamba nti osaaga bennyini ne bagenda maaso okubanga ate bamutayiza ne bamukuba amayinja byonna okiwejjowejjo nga bamugje mu bulamu bw'ensi era nga kabangali ya polisi yagenze maaso kubanga ate etuukawo nga kiri kikeerezi yatutte butwaze mulambo. Obusungu enyiike emitima emibi giri gyennyini ejjeko byebyoka kati ebyetobese mu mitima gy'abangi era nga wenjogera waliwo omukulu agambibwa okuba nti omubiri gwe gusangiddwa mu septic tank emabega wa KIU era ng'enfa ye si ndala yavudde ku kuba nti yasitudde ebigere bye bw'ati n'ayolekera mu maka g'omukulu eyategerekeseko erya Richard Kayiza n'agenda maaso okubanga ate agamba muwala we nti amwagala wabula ate teyasanzeewo taata w'amaka gano ekigambibwa nti olwavuddewo bw'ati taata
akomawo muwala we nagenda maaso okubanga ate amunnyonnyola nti munnange taata gundi abaddeko wano kato era aŋŋambye bwati ne bwati. Taata n'amugamba nti ntwalayo ewa Katonda beeyo gy'abeera. Olwamutuusizaayo y'omuwala nadde waka. Taata yagenze maaso okubanga mbu ayita abakulu banne babiri n'abategeeza ku bintu bino era ng'ekiwejjowejjo ne basalawo babeere ng'ensonga bazimaliriza bwe batyo Kato ne baba nga bamujja mu bulamu bw'ensi era olwamaze okumutta omulambo ne bagutwala mu septic tank emabega wa KIU era nga kuliraana naawo we yabadde akola ki asula. Ewenjogera poliisi omulambo yaguggyeyo dda era nga egututte mu ggwanika. Embeera bwetyo bwefaananyeeko banange abantu balina emitima emibi kantu katono nnyo kosobola okutuuza muwala wo n'omutuuza n'omugaa nti agundi waba kugambye bwati ne bwati munnange kola ki kola bwoti ne bwoti oba n'oyogera ne mukulu muno n'omugaa nti munnange omwana nga akyali muto tomugamba biki bino na bino n'omanya oba asobola okukyusa oba nedda naye munnange ekintu ekyo kijjisiza omwami oyo mu bulamu bw'ensi eno kibi nnyo nnyini ddala. Ate ye omusirikale wa poliisi David Sali oyo ali mu kya green yagenda mu maaso okubanga ate akuba omugenzi Ronald Sebulime amasasi oyo yali awo mu katini aka red agamujja mu bulamu bw'ensi eno bw'atyo asingisiddwa omusango era nga bamusindise mu kkomera okumala emyaka 20. Atajjukira story eno omukulu oyo tujjukira bulungi nnyo nti ye yagenda mu maaso okubanga ate awawaabirwa omukyala amanyiddwa nga Aida Nantaba n'ategeeza nti aliko amulondoola era nga atambulira ku pichipichi kunama wabula ate oluvannyuma lw'omukulu n'okumukwata baali bamutwala nga bamaze n'okuba nga bamuteekako empingu nga bamutadde kabangali ya poliisi. Ono omukulu n'ava mu mmotoka oluvannyuma lw'okufuna essimu mbu n'agenda mu maaso okubanga ate amukalirira amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno ate ng'alina kuba nga atwalibwa mu kkomera kusiba. Wenjogera gumusse mu vi era nga bategeeza nti bakumusiba emyaka 20. Ate ye agambibwa okuba nti ye yatandika okuyisaawo obubaka obubika ssaabaduumizi wa poliisi John Martins Okoth Ochola nga ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook agombeddwamu obwala poliisi ya Kampala. Kigambibwa nti okusinziira ku mwogezi wa poliisi w'ekitongole ekikola ku kunoonyereza Charles Twine agamba nti ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'omwenda yasse omwana oyo yawandiika ku mukutu gwa Facebook oguli mu mannya ge aga Brison Ozi ng'agamba nti omukulu ono yali afudde. Yogera nti ono si yasoose okuba nga ate akwatibwa ku kutambuza ekigambibwa okuba nti false information. Waliwo ne gwe bagenda maaso okuba nga ate bazze bakwata abavubuka abawera mu mbeera efaananako bwetyo. Banna Uganda abali mu ggwanga eri America akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu +7 7252447 +7252447 ye DJ Farouk ku Bay and Samusamu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Omubaka wa Mawokota North mu Parliament Kiyaga Hillary Innocent muyite Dr. Hilderman Nehol naku olweggulo yalumazeeko nga ali eyo ku kyalo mu kitundu ekimanyiddwa nga Bugombe mu kibuga ky'Empigi nga yegasse wamu n'abatuuze okugezaako kuba nga ate bagogola wamu n'okuddaabiriza oluzi olwali lwaggalwa emyaka 40 era nga kigambibwa nti olwo lwali lwaggalwa mu mwaka gwa 1993 era nga abatuuze bakuno babadde nga batindiga ngendo okuba nga ate munange basobola okufuna ku tuzi tubakoze waka ate nga ne tubaleetawo tubadde nga tukyafu. Kino nno kyabayambidde ddala okubanga ate embeera edda mu nteeko. Ate ng'erudde eno akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lya Uganda kawaddeyo emmotoka eziwerako ddala 132 kw'ossa ne pikipiki 21 eri yafeesi ezo ezikola ku byokulonda mu ggwanga lyonna okuyambako mu kukola ki mu kubanga ate batambuza emirimu gyabwe malidaadi saana. Embeera bwetyo bwefaananye ate esaidi eyo. Yo kooti enkulu mu Jinja District egenze maaso okubanga ate egoba omusango gw'omukulu amanyiddwa nga Paulo Mweru ngono yali mu kibiina kya ANT ng'agenda maaso okubanga ate awawaabira ow'ekibiina kya NRM amanyiddwa nga Nathan Igeme Nabeta ku kifo ky'okubeera omubaka wa Jinja South East ng'agamba nti yabba akalu naye nga wenjogera ono kaakati yalangiriddwa nga omubaka.
Ye taata w'omugenzi Afande kilumira omukulu Kawoya Abubaka yavuddeyo bw'atyo n'agenda mu maaso kubanga ate Alojja embeera jazze ayitamu bukyanga mutabani we ava mu bulamu bw'ensi eno byonna ebyali byasuubizibwa gavumenti teri wadde kyali kituukiriziddwako. Ndeka nkubuulire natamwa n'okulaba pulogulaamu nga ziriko abasirikale ku TV ba ku radio tambudde n'ovuga amafuta n'ova eno nga bw'okiraba n'ovuga omwaka ne guggwako n'okwata ogwokubiri nga tuli mu mwaka gwa kusatu sente mmeka ezo kati bw'obala sente zenkozesa z'okuvuga emmoloka bwenjijja eno okulipusa e Kampala n'okudda mba nkozesa sente mu myaka kati ebiri natuukayo ne bampa ne ku kipapula ekiriko sente ze bagenda okunsasula era nkirina mu nnyumba omwo naye ate namaliriza tebakoze eki nga tebazimpeereza naye bekikwatako batuyambe buyambe naye ndowooza tekiri kunze nzekka naye nze ngamba nti abantu abalina ennaku twalibadde tuyisibwa nga abalina ennaku kubanga sente z'omuntu abanga yazikola kituufu muzimu bwabanga tajja zifuna era mugambe abantu be munnange ono tajja kukola ki tajja kufuna sente kwegamba oli akijjemu amanda oba talinaayo ako konna kalina keba batuwa okuva lwe yafa ndowooza wayitawo ndowooza bira nekuwera esatu naye nga ntambula nzuyo naggulu nzuyowa genda lunaku gundi tugenda ziteekako kiruma ate nga kikujjukiza na bingi kubanga buli wemba tunuulira nga bali mu byambalo tugamba nendaba bwenziraba kinziza emabega naddala abantu abali ku ddaala ali naye kirungi mbebaza abasikale naddala abapolisi naddala bonna okutwalira awamu bangi bampisa bulungi era bampita erinnya lya Tata linzizaamu nnyo amaanyi wadde nga ekyakasente sikyagaali wadde nga ekyakasente kubanga si bonna nti bwe bavunaanyizibwa kuki ku nsonga eyo abavunaanyizibwa ku nsonga eyo mbatuukiridde emirundi mingi ne bagamba tofayo tugenda kukimaliriza naye batakimala bulungi olwobulama misuru muwanga lwaki abamu batwalibwa mu kooti y'amagye ate bano abattira ddala n'emmundu ne batatwalibwa mu kooti y'amagye badde ensaba abakimanyi naddala abali mu gavumenti bakinyinyonyole era nkyagenda nakyo mu maaso nja kutuuka ne mu kooti nkibuuza abalamuzi oba banakinyinyonyola kubanga nembuliraga nti bano basoose okusomebwa ne mu kooti yaki yamagye ekyokubiri okubuuliriza babuuliriza myaka kati gira kukola myaka 3 naye n'omutemu omutuufu eyatta akubula ani yatta kalungi yatta mwebe yatta baga nekwaliko nekata ate bamukuba amasasi n'afa awali yatta ye kansooka embuuze gavumenti yawano emanyi okunoonyereza era kwenjikakasiza yanoonya abazibu abatukuba amasasi abakuba abantu ekansanga nekabalagala amasasi nebakwata nga abajja wano ne batta abantu naye bano abatta mu Uganda abali wano lwakiwo tebabakwata endala twakulabako ng'osonda essente ozimbira abaana ba Kilumira ennyumba abazzukulu otuuseewa nazimbako kye nasobola nendaba nti ate kiza obutalita sente mangu ate nensooka nkiyimiriza nendera mu kulima lwakuba tofunye kadde naali kututteko nja kudda ku byokulima kwange ebbanga liri nali nimye entangawuzi ekasi nga 4 naye ekyennaku ate covid we yabeereramu eyasooka nga abaguza okuva ebweru tebakola ki tebajja bulungi ebbeeyi neba ya wansi nnyo kitavaamu nga bwe nakibala ate kati naziddamu era naye nga nja kuzizimba mpolampola nzimale nali ndowooza nti n'akasiimo kebe kanajja kajja kunyambako kinene okusobola ozima. Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjabe Richard Kafulu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo emmere n'ebibala olina ebizimba ku nnabaana tozaala infections omuli UTI candida okusiiyibwa discharge naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo ate gwe omwami atamalako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku bbalaza
okutuukira ddala ku Sunday gw'abeetaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 0752 nkaaga 24 27 beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Olunaku lw'okwoseggulo omukulu amanyiddwa nga Reverend Father Richard Mugisha ow'ekigo ky'ebisanje mu disitulikiti y'e Masaka ye yagenze maaso okubanga ate aweebwa ekibaluwa kibakuntumye ng'ono bamuvunaana emisango gy'obutemu. Wabula ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayogera ku nsonga eno n'agamba nti ono ekimukwasa kati si kirala kye ky'okuba nti yagenda maaso kunga bannansi babeere ng'ate balonda oludda oluvuganya gavumenti olw'embeera bannansi gye bagenda maaso okubanga ate bayitamu. N'ategeeza nti waliwo omubbi eyagenda maaso okubanga ate ayagala okubba emmotoka ya Reverend Father ono era omubbi olwali okwatibwa poliisi yamutwala wabula ng'ate ku poliisi teyalwayo omubbi ono asangibwa ng'akoze ki ng'afudde. Kaakati emisango egyo gye bagenze maaso okubanga ate bateeka ku Reverend Father ono nti yakola ki ye yagikola ye omukulu amanyiddwa nga Fred Enanga ng'ono mwogezi wa poliisi avuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate ategeeza abantu nti emisango egivunaanibwa Reverend Father ono tegiriimu bya bufuzi ekitegeera wabula nti ate bo nga bo abapoliisi bagezaako kubanga bagoberera mateeka oba balina bagezaako kubanga bagoberera ki kyennyini mateeka kye gagamba. Ebyo bye bimu ku ebyo omukulu we bagenze maaso okubanga ate abategeeza naye ng'akatambiggwa atannakalabako oba atannaba kubanga owulirako bigambo Reverend Father ono bye yayogera ngenda kubanga ate mbikulekerawo wano naye nga sinaba kulekerawo tuyinawo owa birthday omubwati ye mukyalo ono amanyiddwa nga Rita era nga amwagaliza birthday nungi si mulala ye mulamu we amanyiddwa nga Anet okuva waliere mu ggwanga erya Jordan agamba nti happy birthday era nga akwagaliza amazaalibwa amalungi. Musule bulungi mbagala nnyo mweraba. Omukama Katonda waleme kubaayo abantu baffe abafiira obwema. Olunaku lw'enkya tutandika entujjo ey'obululu mu kwewandiisa. Enkya President Museveni n'abalala besimanyi bulungi bagenda kwewandiisa. Amiina. Olunaku oluddako nga 3 essaawa 4 owulire ensi ekwata omuliro nga kasukaali keeko. Kaakati awo bane tulina kwebeereramu kubanga embeera egenda okuddirira yakwebeereramu. Bw'otabeera mu bulamu bwo tewali agenda bukubeereramu. Tusabe nnyo Mukama Katonda atuyambe waleke kubaawo bafa kubanga mwabawuliddeho tatukubeewa okuba omwere omukama yagenze okulaba nga byayogera temuli n'amutwala. Bweyayina emmundu ze wali 3 Bobi Wine aleeta kasukaali yaleeta muliro tali gwaleetera omuliro ndowooza nannyini muliro yamulazeeko. Amiina. Ffe bannamasaka mwabe Kampala mutusaasire. Ffe bannamasaka ne tuggwamu n'ekitiibwa. Omuduumizi w'enkambi ekasijjagirwa wane ewaffe wane Masaka n'akawaŋŋamula wakati mu kamera mu byambalo by'eggwanga ebyobujaasi n'agamba bo oba be baani oba kika kyekyo mbubbo tebeetegese kuwaayo obuyinza eri muntu mulala yenna okuggyako Museveni yasobola. Who tells you? Abaayi lwaki batugerega nnyo bwe batyo nti naffe emyaka kati 34 tewali yetegeerera tewali asobola kuvaayo naye n'akulembera eggwanga lino obaani omujaasi mwaki kitegeeza omujaasi yalayira okukuuma eggwanga n'ebintu byamwo nga talaze sayiti sawa zino okuvaayo ng'agamba tetwetegese oba emmundu zaakazikole ki zaake banaati bamukuba bagamba mbwe mundu zaake kati n'ataba tugenda kufuuka banaataba bagenda otukuba wano naye tusabe Omukama Katonda atuyambe abantu abalina endowooza ezo abalina ebirowoozo ebyo mu mitwe gyabwe
ndowooza era bakomererwe kuba toyinza kudda ku bantu abakuze ebyasa bikyuka obudde bukyuka ate kolera ekyo oba omubulizi yatugamba nti buli kintu kirina akadde kakyo oba abavubuka kati bagambye nti omulembe bulijjo nga batugamba ogwekya gutuuse mutuwe tubawe anti abavubuka bajja kututomeza kati kyemanyina wano waliwo abanyiize ne munyiige naye munyiigira mbunyiivu naffe bwe tulimu kuba naffe tuli banyiivu ensi yaffe evugiddwa edda kyennyumanyuma Uganda bwe twandibadde fe abalina amasanyalaze ebiyiriro bimeka ne unity ya mmeka Tanzania tegava nako gye nabadde ebiseera myaka 3 gye ngimaze tegava nako kyokka ffe tugatundayo ife abatunda agaffe gavaako kiro na misana abayira ebiyiriro ebimeka kati minisita omu yayimiridde n'agamba you think Museveni is going where do you think he is going he has lwaki sibyogera mu Luganda mulowooza Museveni alina gy'alaga mulowooza alagawa amaze okwezuulira amafuta ge who tells you Museveni azaalibwa Bunyolo wano amafuta gaffe ffenna amiina si mafuta ga muntu omu kano ke kadde anti baali baggala amasinzo olw'okuba bagaana bintu bino ku byogero kati buli tunaafuna chansi kubanga ffenna tulumwa kimu Amerika yatusazeeko obuyambi lwaki